J. I know you'll be blessed watching this movie. Yes, katandika, botandika. Wena video boxing up to subscribe to our tukujukiza nti gwe nonya tano subscribinga. notification button. Kapesa kabwe katu subscribinga tubedenga ate tu following ate wa muamu. Do it now. Tutandisa te zizino series ziyitibwa Prophet Suddenly. Donations. The account Yali aziwuliddeko ate zize ku Ivoxy translated movies. very much. Leo tugenda tutandika n'ekyandiko ekigamba mu Matayo 24 okuva ku Lwokuna paka Olwokutaano. Reading your comment. Awo no Yesu agambira nti mubeere bakalaba kubanga bangi bagenda kujja babalimbe. Nga bagamba nti bazze mu linnya lyange kyokka ate bagenda kulimba bangi era bagenda kubeera nga ate abatwalira ddala. Tuyine bannaffe aba Winrose Films wamu ne VJ Ivoxy Productions. Wotandikidde ate tulengera emmotoka yiino ate esembedde. Subscribinga, likinga ate sharinga. Mulimu omuvubuka agamba omukadde omu nti nze nsaze ogenda kukola obuweereza kyonna kye kitwala. Yambuuza nti otegeeza kyonna kye kitwala. Ogenda kukola obuweereza? Mwana wange kakkana mbireka ate byenkubuulira nga tugenze munda eyo. Kati no gwe neno omuvubuka ali eyo ensangi zino avubuka tukyamuse nnyo. Naddala bavubuka bakozeko obuweereza mu masomero, obuweereza mu university. Tukyamuse nnyo ne tubeera nga tulabira ddala nga tulina kubeera baweereza ate b'amaanyi. Kati oluusi okukyamuka kuno ate kutujjako okutegeera kwaffe okugoberera enkola entuufu ez'okukola obuweereza. Katandika butandika. Prophet Suddenly tugenda katwala mu ngeri za episodes. Kagenda tambula mpola mu ngeri ya episodes. Okubeera nga ate tukakwasaganya bulungi ddala. Subscribing abako kukasharingira. Kabiri nga ate katuwoninga mu biseera bino ebyenkomerero. Kati n'omukadde yamutwala mu ddwaliro era bayingira mu wadi esooka. Ddwaliro kika kirino. Waliyo basajja battu nga waya zaali zaakutukako. Ulanga omutumulengera alinga kutte ekitabo ekitukuvu Bayibuli nga kye yeetegereza. Jukira mu kulaluka kuno abamu balaluka ne Bayibuli n'abanga yini gyalalukiddemu n'asigala era ng'akyagiriko. Obuuzanga bye butabika. Nenga tulengera ye munnaffe utumanyi obulungi. Kikulaga kusinza ku ngeri ebyo bikuzeemu amaze wano ebbanga. Who are these people? Era omuvubuka yabuuza bantu kika ki bano? Come. Bebaani bano? Story. Yamugamba kale kati awo jangu eno nkubuulire olugero olukwata ku mutabani wange. Your mother said you are very excited about Mama we yangambye nti okyamuse nnyo nti oyagala kutandika buweereza. the spirit that you can do Era ogambye nti nno oyagala kukola kimu ekisoboka okubeera nga gwe obuweereza butandika. that to send you to me and Kati nno mama namugambye waayo mpereza omuvubuka oyo atembere nga njogerako naye. my son. Mubuli olugero lwa mutabani wange Michael. Katwanjulidde firimu eyitibwa Prophet Suddenly Part 1. Episode 1 gye tutandise nayo. Tugenda gitwala mu ngeri ya episodes okubeera nga tetugitegeera bulungi. Tutandise mu kaseera kano kennyini. Amunyumiza olugero lwa mutabani we ani Michael. Michael y'ono. Ye Michael Katerega. Kafirimu kano kafulumizibwako ddako wabula nga ate kazze okubeera nga ate kongera okwogera ku biseera ebiriwo kati. We don't even have time. Bayibuli egamba nti mu biseera eby'enkomerero bannabbi abamu bagenda kweyongera naye mmwe mbalabudde okubeera nga ate muli bakalaba. And you Wotandikidde yuno Katerega Michael ate ayina ebisinzo byanoonye ebimotoka. I have to walk hard. Familia omukyala mugane familia yaffe gwe tokyabeerawo mwami. don't even have time for the Lord's Tolina wadde kaseera akagenda kukola mirimu gya Mukama. Leero Sande ate okedde kubeera nga ate ogenda ku I birala. have to walk all week. Namugamba munnange wiiki yonna nina okukola akasente olala tukanoonya bunoonya kakyatubonyaabonya. Again. And of course, you know that to start ministry, you need Okimanyi naawe otandika obuweereza twetaaga ssente eziwerera ddala ne strategy enkola entuufu. ministry. Then we need more. Oliwo obuweereza obulungi bwetaaga ssente yamugamba muno ekiki. Trust me. Neesiga mukyala ngenda kubeera nga tenkikwasaganyiriza ddala bulungi. And apart from that, I need money to take care of Ate ng'ogyeko ekyo nteeka ssente mbere nga tenkulabirira gwe kibebi kyange. baby boy. Ne mutabani wange mbere nga tembalabirira bulungi nga temulina kye mbulwa. I'll miss you too, love.
Nga mukwana enkale nkumi isinga naye amazima gali nti nogenda tembereko byenkwasaganya. Tony, I thought you sat around here yesterday. Yes, I sat. Kati mugambe jjo watuddeko wantu weewati ati lwaki tetunoonya wano. Let me check there. Manya akyala bano balu nnyo mu kubeera nga ate banoonya ebintu. Take your key, Joe. You just... Era yamala azudde ekisumuluzo ekyo. What would I do without you? Namuga waayi n'abeera ki nga siri naawe. You try. Ndi abootera bw'ogamba. Kale mukwano nkwagala naye kangende mbeeko ate byenkwasaganya. Don't go to church. Ino omusajja wattu yali akola ka TV akamu. Era bw'atyo n'agenda atabeere nga abikwasaganye. Minuje agenda agikwasaganye. Naye nga olunaku lwa Sande. Bw'atyo n'avuga emmotoka atabeere nga yeeyongerayo alabe ki ekiddako. Katandika butandika kayitibwa Prophet Suddenly episode number 1. For me, a lot of people will hurt you, a lot of people will offend you. Kakati TV batandika okuba boogera ate bigenda mu maaso. That gesture back to them. We should dispense goodness to people. Nno yagamba nti tulina okubeera nga tukola obulungi eri abantu. Wadde ng'obulungi buyinza okuba birina kyekutwalira naye tulina okuba tukola obulungi obwo. Ekituufu ebyo ebigambo twetwogera mu programu yonna esamali y'ebigambo twetwogera mu programu yonna. And I would do it now. It is Mike on the mic. Yamuka munaye ffe Mike ne Sikke atefadde mu programu yaffe eno. Good deeds that Sunday vibes. good is good. A woman that is good is good. Kati twetugamba nti omuntu omulungi aba mulungi wadde abantu balina kye bakola ne kye boogera. Free and sad Yasigale ng'akyali the mulungi. show. But you can still keep your comments coming in. Sigala nga tokomentinga ku video yaffe tugenda kuba tetujuuliriza n'okutegeera ki ekigenda mu maaso. Media platforms. Awo wenyini ku VJ Ivoxy channel biri nga tosubscribe n'okulayikinga. Tell you again, you should definitely subscribe to. Kakasa nti onyiga akapesa ka subscribe awo wenyini. Yeah, join us same time. Yamuga munange ate tusinkane wiiki ejja mu kaseera ke kamu ku station y'emu. Era nga amawulire gegenda okuba nga gajja ate programu yaffe ku TV gegaddako. Ne babasalako bwekyo ne babeera nga ate bagenda mu programu endala. That's a fantastic topic. People get so. Yamuga munange tukoze nno omulamu omukulu ddala era omulungi. Abantu bangi badeebuza ekintu bwe kityo. Kale Sikke kwata ekirango kino ate ogenda kubeera nga ate okiyisaamu tubeera nga tukikuba ku TV. Bakola ka TV akamu naye nga kyaka bakwasanya ddala bulungi nnyo emirimu gyabwe. Obula musajja wattu Kateregga agira n'afuna ebifaananyi by'abasajja abamu ku baamu. Kati mu ssaatu yali yetegereza ebifaananyi wano nga yetegereza abasumba wano nga balina ebintu by'amaanyi. Nina obeerako omusumba olunaku olumu kuba nange bano abasajja balina ebintu. Kati ulira watandikidde okubeera nga ayagala obeera omusumba okubeera nga yetegereza asumbamu bye balina ennyonyi. Alaba ebizimbe bye balina agamba bwe baba abasajja bakola ebintu bino nange nina obeerako omusumba mu ngeri yonna oba kyetaagisa ki. Desperation. Is it not getting out of hand? Yamuga ati sebo engeri gy'ogabeera musumba ndaba engeri gy'okikozeemu si nnungi. Agamba nze obuweereza bwe bulamu bwange sina kyakyengenda kukwasaganya ng'ogyeko obuweereza. I want to be up there. Njagala mbeereko waggulu eyo nga nange bannengera agamba omusajja wa Katonda wuuyo. Enough money so that. Era saa zino ndi kunoonya ka ssente keetaagisa nsobole okubeera nga ate ntandika obuweereza. Sebo era ndaba otandise okuddamu okulaba ng'olemererwa nga luli. So musajja wattu Kateregga Michael ali wano yeegomba obuweereza. Kawaayi nze saagala kukola naawe kumala budde. Abakyali abo bambi nga waliwo ate ekibubbu ate ekisembedde. Michael n'avaayo kyali kibubbu kyani kya Sikke. Nga mbalisi mbali manyi tugenda kujja kwayo obuna ensansira nawe ndudde obulwi. Married. You get? Oh wow. I'm married. How you doing? I'm fine. Kati oli addamu mbuzaga amnensonyiwamu ndi mufumbo kyekyo kyennyini. 11 o'clock. Saa zino zinawetowera 5 ndowooza mbere ng'ate nzire waka mukyala wange ajja kuba anindiridde nga tandaba. Kati Sikke n'amugamba waayi ensonga ffe tukyali basingo tetwagala mitawaana bwe gityo. Kale ekijja kusisinkana ate tulabe obudde obunakikerera. Sikke ayina ima byatera okubeera nga ate akwatagana nabyo. Sikke ono gwolaba si mulokole. Sajja wattu si mulokole naye Sikke atali balokole bino bibabeeramu. Kyokka ate ng'era enkola ze ezimu ze zireeta n'endwadde ezimu ezitiisiza ddala. Ate n'ebintu ebirala bingi nnyo biyingira okusinza ku mizengo egyo. Kati mbudde obwekiro ku street ezimu wano mu Kampala waliwo abekola ki abatunda ebintu eby'enjawulo. Era nga mulimu n'abasuubuzi nga bo baneekolera ki baneekolera gyange.
babano ne Nigeria gye bali. Kati musaatu atambula ekiro essaawa ezitali nnuŋŋamu alengera baani banneeko. Yalengera Neeko n'agamba waayi kanvuge ŋŋende ate munnange n'akola ki? Musaatu mulokole akkiriza Kristo. Kyavadde eka asanga omutabani ye otota mubbye dda. Katandika butandika. Episode number 1, Prophet Suddenly. Adda mu kisenge kye ssaawa ziweze n'ettaano nga n'omukyala bambi yeebase. Naye nga bw'olowooza kimalizzaayo essaawa zino ettaano abadde gye sayina mukwano gwe balyoka awo mubanyumya banywa juice bwe bityo. Baby. Hey, papi. Welcome. Omukyala mugamba naye kulikayo namugamba kyekyo wendi. Sorry, I told you not to make dinner for me. Naye nsonyiwa sagambye obutankolera kyeggulo naye nadde sigenda kulabikako. Hey. Yaga waayi mmere yange nagyeridde munate wasazeewo butajja. Don't worry, let me quickly take my... Terayikiya kale kambeere wano ate naabeko ate ndabe kyekiddako. Then I'll come eat your food. Yes. Awo nja kujja kale ndi emmere mbamaliza okunaaba. Come to daddy, come to daddy. Anamugamba naye zuukuka nkomyewo. Right. Why not? Naye obudde bugenze nkooye. From church, I went Manyi nagenda nadde mu kanisa nengenda ku saluuni nengenda ku dduuka to get nembaako bwengulaagula wakati mpulira nkooye. George and his stubbornness. Tomanyi ne muwatawo n'ofuuna mu fujjo liri awo kati omubiri mpulira gunnumaaluma. Joy. Mugamba naawe Joy. Party singing. Naawe Joy n'amuyimbira akayimba bambi ayagamuza mu muudu. Bafumbo. Joy? Wabula mukazi watoola obukoowo bungi ate yeebaka bwebasi. Akayimba kakolanga lullaby nabira nga teebaka bwebasi. Musaatu tekyamuyisa bulungi naye nga naye bambi azze kiro nnyo. Oluusi abasajja abamu tulema okutegeera nti n'abakyala nabo bantu. Gwe nolowooza nti akaseera konna kojjiddemu naye ajja kubeera nga ali awo mwetegefu okubeera nga ate mukwasaganya naye embeera z'obufumbo. See why you can't even convince me to get married. Kakati nno oluvannyuma olunaku olwaddako And alina mukwano gwe sikyamugamba obufumbo obwo okukomera tosobola nakunkasa nti nina okufumbirwa nze. like Mike onokasa nti ozza ebintu nabega nobeerako n'eddembe. to explore my G. Oli mu buzibe. Now wow. Kakati nno mu kisenge kya sike wavaayo omuwala ate ono si ye oli yadde ekiro. And you don't have to bother about coming back. Waayi ndowooza ojja kufunayo akaddo ojja ekiro ekirala. That's fine. Kale tewali buzibu munnange nja kuba ate nga ndabikako. And you should take Sikke si mulokole abakyusa nga ngoye. Bambi nsaasira abawala ekika ekyo bakukyusa bukyusa ne baleeta ono ne baleeta oli n'ogenda ewa Kazibwa n'ogenda ewa Muhammad. Kibi nnyo ekyo. Oba tokyalina value. cake. Naye mugamba sikke bannange kati ofuuse eki? Gwe n'abawala mwafuuka oba You that you kisikke? should be like me. Be free. Kati amugamba olina kubeera nga nze nga olina eddembe. Married guy, not so complain. That's so the marriage one they be. Omanyi bino ebifumbo by'olimu nze sibitegeera bitegeera naawe. Prophet Suddenly episode 1. Kane yadde eka olunaku ate olwo. Mukyala bambi budde wali bukyaliko bwe yaddirayo eka era ng'omutabani yali yakyakola homework. I was... Yamugamba n'essomero libadde litya mutabani wange? Nti libadde ddungi taata. Taata awo muyita muzira. Hey, how you doing? N'omukyala yamwaniza nange tukwaniriza nnyo. Jukira bano be bannaffe bayita ba Winlows omwami oyo n'omukyala oyo be bayitadde aba Winlows be bannannyini firimu zino ze tuze tulaba ez'enjawulo. So, Josh, what did Big Baby do today? Kati agamba kyeki emukoze ennaku lwaleero. Maama we akoze eki? Josh, haven't I told you not to use that word? Yamugamba ne maama abadde alina kyakola wano bakiyita fear. Nagamba ekigambo ekyo naggano kikozesa kati yogera kye mbadde nkola Use the kyennyini. right word. What did I do today? Kiki enkoze olunaku lwaleero? Good. Yamugamba waayi maama abadde ali wano akola ku nviiri ze kyabadde ate agezaako oba nkwasaganya. Big Baby,
I am hungry. Oh my. Kajaga mchala bune mchala mpulira enjala ennuma ko mchala nategese dda And also, omuceere ate nagufumbye dda omune nakatiiwo. yes, you said you were craving for cupcakes, remember? Kakimuga nakoze dda ne bukekisi wano butonotono ate bugenda kubeera nga ate okwasaganya. So what if I tell you I'm craving for something more than? Ate omusajja amugamba kati watya nga njagala ekisinga keeki. You know. Bano nno bafumbo. God, yeah. Kale musajja wa Mukama kakkana. It takes one to be with another. Well, it can't happen today, my love. I'm so Omanyi Paulo yagamba bw'oli atosobola kubanga ate weefuga. No, One Sunday tobeera nga towasa. maybe they can't Omukyala yamugamba munaye nsaasira naye kyaka ndi mu nnaku zange Parliament nakiyise. that time of the month, you know. Manyi ke kaseera ako nina okubeera memba. Sorry. So kati sikyasobola kubeera nga ate nkutwala mu ngeri ez'enjawulo ezo. Come in. Yamugamba waayi emmere yabugumya edda kangireete ate obeere nga yeegumya nti owaayi muntu wa Mukama tajja kubeerawo lwa mugaati gokka. Kambeerewo mu ngeri yange sijja kubeerawo lwa mugaati gokka. You are taking my advice. All this. Tulina kafirimu agenda okubeera ng'ate kajja kagenda kwogera nnyo ku bavubuka baffe abamu abayingidde okwaka ensangi zino ne kubasuula ate mu ngeri ez'enjawulo. No. Oh, wow. Well. Era ddala erisikke omanyi nagamba mu firimu yaffe ndowooza yakagwa Zabbuli esooka ekubuulira bulungi nti wandibadde weegendereza okubeera nga olina abantu ab'emikwano abatali balokole b'otambula naye. Sikke ye teyamusaba namusaba yamufunidde ennamba y'omuwala namugamba omuwala onagenda kubanga ate akuyamba. Teweeraliikirira biruzi zonna zonna nze nazisasudde dda gwe gendayo bugenzi agenda kubeera nga ate akukolera. See, my ride is here already. Mugamba nze gwe nayise ndaba yuno ate abanza okubeera nga ate atuuka kakati gwe naawe nkwadde ennamba oyo omukubira ettimu agenda kutsootinga. Sikke asaze omufuni ekimalaaya kibeere nga ate kimukolako. Kyekitegeeza bw'obeera ng'osaze okuba nkolagana n'atali balokole tobeera nga ate bo bakuinfluencinga bakutwala leka gwe obeere nga ate gwe abawa ku magezi gwe abawa ku maanyi gwe abazza eri Kristo. Naye bw'obeera nga ate abatali balokole bakuzza eyo mu bitali bya balokole awo manyi oli kakyamu oli kudda ate gye wava. Bayibuli egamba nti awo obeera ng'embwa ezzeeyo n'eri ebiseseme byayo. Kiri mu Bayibuli. Kakati nsajja wattu atandika okufuna ebirowoozo ndawo omuwala ono ayimirira ano buli kiro lwempitawo omulabe ekiro abeera ayimiridde awo. Kiki kangende ndaba endowooza yeetaaga mutwalako butwazi kangende muvugeko mutwale. Tulabika bulungi nsajja wattu ebyalowooza. Kamutwaleko waayo olwanaku lwaleero abeere ng'ate tasigala awo. Hello. Kati mugamba halo nnyabo. Kikazi kyekozeeko. Njogereko naawe nti munange kyowere likikola olidde oyogera nange. Is there anywhere you're going to? Oyinako gy'olaga. Not all going. Nti owaayi nze omanyi ne sina gye ndaga. Nice sarcasm. Ati munange mpoza gwena gy'ogenda. If you don't mind, you can come inside. Kale munange watu ofuddeyo yingirako ennyumba mmotoka yange ate eno mbeeko ate wenkuteeka. Yamugulira namugamba yingira mbeeko ate wenkuteeka. Amugambye nti buli omu era aba alina gy'alaga kyekimuteeka ku kkubo. Naye nga kikazi kyattu okirengera enkola yaakyo n'enneeyisa yaakyo ndalamu. Kati amugamba oyagala nze abalonda wooteeri oba gwalonda wooteeri? You know what? Amugamba manyi ki? I don't think I can do this. Nze sino siwa kikolako munange ky'oŋŋambye ekyo kya wooteeri kati otegeeza kirala siwa kikolako. Yamugamba otegeeza ki musajja gwe? Munange nsaba okkakkane naye nsonyiwa. Sigenda sobola kugenda nawe mu wooteeri z'ogambye. Musajja gwe sinze akuyise weeyise n'oyimiriza emmotoka yo n'oŋŋamba nnyingire. Kale bw'oba osazeewo bw'otyo nze kaŋŋende mukyalawo agenda kusigala ng'akulumya enjala. Avumunuze mukategedde ako. Era bw'otyo n'asimbula abeere nga teeyongerayo. N'asimbula abeere nga ate yeeyongerayo. Ngagamba musajja ono omukazi ono ategedde atya nti mukazi wange alina engeri gy'ambonyaabonyamu bw'etyo.
Banange fenna abafumbo nga wenage Paulo kyagamba nti mwasalawo kubeera mu kwa mwenna mwawulira nga temusobola kubeera nga mubeerawo nga muli mwekka. Kakati kikulu nnyo okubeera nga ate mufissanga akadde okukola obuweereza obw'omu kisenge. Kati musaatu byemu ku ebimutawaanya yandibadde oboolyawo tajja kukola kintu nga kino naye mukazi we ebbanga lingi ekisooka kyava kujja kubeera nga ekataddeyo mu budde. Ate oboolyawo n'omukazi baamiga naye teyeewaayo kubeera nga yeeteekateeka nti bami wajjira mbeera nga ate ndirwedde ku ye. Kati amugamba n'ensaasira gwe mulundi ogusoose okubeera nga ate nfuna abantu ab'enjawulo mbeere nga mbatwala. Naye era munnange nsonyiwaako k'omukazi teweeyisa mu ngeri ya kyana kito tugende bugenzi. Amuteeka mu mmotoka omanye ekibi Bayibuli egamba nti kiwooma. Kyokka ate bw'obeera ng'olimu kati omusajja wattu ono mu ntandikwa omwoyo omutwe bamugambye kyokola kikyamu. Era n'abanga aleese omukazi naye sitaani tapowa nga kunoba oli w'amafuta kikaaki kati ono asigazza era mulemeddeko. Wetwogerera baafuna akawoteri awo kumpi budde bwa kiro gye yamutwala. Yamutwala mu kawoteri akali awo kumpi gye yamutwalira ddala. Atuuka kuweyita mugamba naye muli mutesebo wakoze reservation waplaninze dde oba oyingira kati ndi munenyinge kati ogenda mu room ki. Room zibeerawo kapande kono njagala eno executive gye njagala kadi yange eno koba ojja akasimbi. Biro bimeka muzeeyi kiro kyokka kimu kulaffe babiri. Yambuuza mwe babiri talaba wakubiri olina gweosuubira okujja tolaba omukazi ono ali wano omukazi Kateregga agenda sula nani abantu tebamulaba. Kateregga yekka yamulaba. Kano katandika butandisi Prophet suddenly episode 1. Mukazi yasigala agamba omusajja zolo sina gwenda be yagamba alina omuwala. Banange ebintu ebimu byewuunyisa. Kakati ye musaatu alaba alina gwatambula naye n'ekirabika gwatambula naye yandibanga si muntu. Tukyagenda maaso. Gwatambula naye yandibanga si muntu. Oluusi sitaani ateekateeka ebintu genda okubeera nga ate abeerako obutego bwatuwaana. Sitaani n'atuteeka mu butego obw'okubeera nga ate atubuzaabuza olw'okuyingira mu kibi. Ate ekibi ekimu ekyasinza okubeera nga kizibu kyekibi nga kino eky'obwenzi. Kubanga kisibira ddala omwoyo wo ne kigusiba wamu n'ogw'omukazi oyo gw'oba webase naye. Kati mukazi wattu gye yali yasisimuka naye nga muli alina kyawedde ekitakwatagana bulungi. Saawa 7 dakiika 4 tanaba kudda waka. Mukazi wattu omanyi olw'ebifo ekiseera nga presence y'emizimu nyingi. Kati Katonda wena gosobola okugera naye ayogerako naye n'amutereza mu layini. Wali ebifo ebimu nga presence y'ekizikiza nnene kati ebifo ng'ebyo byagenze mu lodging ezo. Abantu bangi babeereyo ne boonoona kati nga darkness nyingi nga kizibu nnyo okubeera nga ate owona ekibi. Mpozi nga naawe wayimirira ne Kristo bulungi. Akadde kagenze obudde bugendedde ddala omukazi wattu adde alinze. Yuno amaliriza mukyala we akuba essimu agamba mukyala wange banne saa 7 byonna kyankubira essimu. Emugaa nnyabo mpa details eza account yo mbere nga ate nkuweereza akasenteko. Kona ekyo tekyetaagisa. Mike wuliriza bulungi. Nze seetaaga ku account number yakumpa kintu kyonna. Olulala tujja kwesasula. Manya nti yadde kabwere jasikadde ntandikwa butandikwa. Yamugamba ne siri mu kusaaga guno gwe gusembye okubeera naawe ndi mubawunji agenda waffe. Mpa account number yankutereko sente. Kati yamugamba nange toyetaaga na account number tujja sigala ffe nga tweraba. Nyabo kibadde kiro kya leero kyokka mpa account yo nkuweereze sente. Otoya kusasula nze kaŋŋende. Emugala tekisoboka tosobola kugenda. Kubanga nze ndi muggwe ate ggwe oli munze. Maama kirabika owunze. Nze ndi muggwe gwe oli munze oli serious.
kankulabule nze ndi mufumbo omusanyufu. Details. Let me send you Omufumbo omusanyufu yaleeta abakazi mu loogi. whatever happens. Yamugaa nnyabo bye tukoze wano bikoma wano teri kirala. Yeyoga gwe musajja nedda engulu okola ogamba biki ebyo. Tosobola kudduka kuva eri nze. Nze ndi muggwe ate naawe oli munze. Enseka y'omukazi ono bannange abasajja balina engero nga zino nti yagenda muki yagenda mu loogi naye gwe yatwala agenda olaba nga omukono guwanvu ne gujjako switch. Omulala yagamba mbu ate agenda okukeberanga obugere bwa nsolo ezimu ezitali bantu. Tukyagenda mu maaso. Musajja watu yavuga emmotoka ye abeere nga ataddayo eka. Naye okusinziira kyendaba omukazi yazze ddi mu mmotoka. Mama jukira bwe yabadde bayingira mu hoteeri weyita byaddala bamugamba omukazi nga tava mukazi. Ono mukazi oba musambwa. Mama agenda okwetegereza. Yasiba emmotoka. Omukazi amugambye ndi muggwe. Tosobola kubeera nga atonzire. Yasiba emmotoka nassako ezanzikulu eza kiplotiki kipu zero. Kipu kyasigaddeyo. Yadduka emisinde. Yakonkona oluggi nga linga lwakuba ebikonde. Gulawo. Yenze mwami gulawo mangu. Gulawo tebannaba kunzita. Mama yayingira nga yena akankana yena atuyanye. Yesooka okugalawo oluggi ate n'akubuuza muntu amuggulidde. Ebinyiro byonna yabisiba. Yamuga mwami kiki ng'otuyanye wena adduse. Adduse okuva nga ennatete paka mu kibuga. Yamuga nyabo sebo suulidde mmotoka yongezze. Akyassa yena linganga mama atuyanye. Yamuga nange omwana atagera kuzannya leero. Atandise n'okuba nga awunze. Like a arm robber. Yamuga nange mwenye kyekyuseeko nfunye ababbi adde banziba. Babadde n'emmundu. Mwenye motoka yange badde ku mwamakanika ati mbadde njijja ate abasajja ab'emmundu ne bagala ate okubeera nga bajja okugibba n'okunzita. Yamuga Yesu annyambye. Yes, it is his clothes. Oluggi tulugadde nti ye tulugadde. Yasigala ayita Yesu. Ekisinga okutusibako ebintu nga bino emyoyo emikyamu kiba kibi. Buli obeera mu kibi emyoyo nga gino gitera okubeera nga ate gikugoberera. Kanagamba mwami ng'olinga waliwo abagoba nti siina buzibu tugende mu kisenge. Tugende mu kisenge oluggi twalugadde nti twalugadde mwami. Omukyala tategedde mwami. Sajja wange ono. Kiki ekimutuutseeko? Mukadde ak'ekiro. Omutima omunafu sokotse embereri. Nenga tutandikidde ku paati ki. Omusajja ono nno byayingiriddemu kivudde kubeera nga bambi ewaka takyafunayo ssanyu ly'amaka. So nga nnyinyi ezinza okubeera nga tezireeta ekintu bwe kityo. Kati naye bw'obeera nga naawe oli eyo oli mukazi oli musajja weekebera olabe gwe n'omwami wo n'omukyala wo ensonga ezo muzikwasaganya mutya. Bwe mubeera ng'omu ku mmwe muyala mu ngeri ezo ate muyinza okubeera mufuna ebizibu ebisinga ne kubi. Kati ono omusajja wattu n'otwo twamubula yebaka bw'azuuka awulira ebiroboozi awulira amaloboozi agakoowoola awulira presence ey'ekizikiza. Bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali n'amugoba. Ontaya kye yalabye naye awulirira ddala waliwo ekimunoonya. Awulira ddala waliwo ekiri mu nnyumba. Kati kyava ajja yeekebejja alabe ki ekiri mu nnyumba eno. Azituka obudde bwa kiro enzikiza ekutte naye agamba kaŋŋende ndabe ki ekiri mu nnyumba eno. Ajja mu ddiiro yeetegereza alaba oluggi luggale bulungi teri kiriwo nga ziteyangoberedde nti ye. Naye nga mpulidde nga waliwo ekijja emabega. Prophet suddenly agenda owulira embwa eboggola ebweru. Mukazi wattu ye akyebase
ye mama we waka. Embwa eno eboggolera ki? N'atunula alabe embwa ani gwe eboggolera akyali ebweru wano. Ne baba bamukwatako. Bano esaalese hola firimu, eno si ya hola. Eno si firimu ya hola. Naye bannange bw'oba ogiraba wegendereze. Kati naakutta kali station yawo ngenda kukuba buli ankutteko. Ngenda kukuba ekinkutteko nze. Ngenda kukuba ekinkutteko kyerage. Weerage nze ni musajja ngenda kukuba. Weerage. Kakati aliena aleekaana eri waggulu ate beebase. Kyangu okubeera nga tebamuwulira balabe omusajja ono ate kiki ekimuleekaanya. Agenda okukyuka enduwe nene. Bamusirisa. Sirika. Ono omukazi yalina n'amaanyi agamukasuka. Gwe wonna omusajja walokoka naye oli awo bayako bakana malaya. Sisita gundi. Ani agenda sisita gundi yakwagala ennyo yandibanga alimu ekyoyo ekimuleese okubeera nga ataakusuula. Akubonyeebonye paka kusanga lino. Please, ma. I like you, Michael. Kati ono ali wano bamugamba Michael nze nkwagala. I'm dead. Nze Mike mpedde mama. Poppy. Bugalekera okukabanga akabwa akato. Mike, senga nayagadde ofisi ng'oli mufu. I want to show you things Nina binjagala okubanga nkulaga Michael. to give you the Nze njagala kuwa ensi yonna. Bino bigambo ne sitaani bye yagamba Yesu ng'ayagala omusuula. Yamugamba njagala ofuuke musajja atali wa bulijjo. Yamugamba gwani nti nze miyo kukusheshe. Akulembera emyoyo gino gikalondoozi. Kanoga yaga nkugoba mu linnya lya Yesu. Nkugoba ne bw'oba olina ekibi bino ebifuuse bigambo nga tebirimu n'amaanyi. Yamugamba nedda tosobola kungoba nze ndi mu ggwe. Gwe ate naawe oli mu nze. Endagaano gye nagambye ey'okwegatta n'omuntu eba nnene nnyo oba ogikoze ku mubiri gwo. Bw'oba olina abantu bali base nabo gwe musajja gwe mukazi gwali awo weebale. Olina abantu bali base nabo bataano manyi olina endagaano gy'okola nabo mu nsi ey'omwoyo. Baasiibwa ku ggwe. Bayibuli egamba nti ebisiraani byabwe n'emikisa gyabwe biri ku byo omuntu gwe bagwewaka naye biri ku ggwe. Ate nawe emikisa gyo n'ebisiraani byo byagenda ku muntu ono. Ye endagaano eyitawa mukasa weegatta n'omuntu. Ye yabula n'omugaa ssebo nkyakuliko twakoze endagaano nze naawe. Musaatu teyakategeeraako. Ono kulasa ogenda ne malaaya yasanga malaaya nga muzimu mwereere. Yamuga jangu sikke bino bintu byammwe jangu wano. Sikke jangu wano. Where have you been? Kiki obadde wa? And called. Nakubidde etsimu kiki? Waliwo obuzibu musajja gwe. Ejjo neebase n'omuwala. N'omuwala yadde mulogo. Correct guy. Kale kasita ebase naye kyekisinga obukulu. Sooka ompulirize. So this is why you came. Emugamba Big Ben yadde akunoonya wano. Omukazi mubi katazite. Bro, see, Emuga anedda bamalaya bwe bati teweraliikirira. Tannamutegeera no tyayogerako. Sirika gwe musajja gwe. bad girls. So Emugamba oyo ndowooza wakabigendamu. Emuga bavubuka. Nina kyagala babuuza ku makya gano. Obudde oli waggwe ambulance y'omuloka yange yafunyewo ebizibu. Kale kakati nina ekibuuzo ku mwenani yakozesezza digital signature yange okugyayo miliyoni 2. Gwe sikke naawe mukulu Michael ne secretary mwatera obeera mu office yange. can't now, boss. We can't now. I mean, you know. Emuga nedda nze sisobola Michael tasobola kukola kintu bwekyo. Kati ngenda sooka mbateeke mu makomera mwe mwenna mulyoke mumbuulire ani yabbye ssente zange. Boss, we can't now. I mean, Agenda okulengera omukazi alabiseewo yekka yamulaba. Kati emugamba bagambe ndi secretary yabbye ssente. Nti oyo secretary yabbye ssente. Byayogera si bituufu. March last year. Omusamba guno gumugamba ebyokwogera. Your husband name is Tayo. Yamugamba bbaawo si ye Tayo Actually, nti yeye. planning traveling out of the country. Mbadde muteekateeka okuva mu ggwanga lino mugende mu Canada. And 2 months ago, Kati emyezi 2 emabega mwafuna visa yammwe naye nga temulina ssente they zisasula. decided to Kati n'asalawo omukazi ono abeere ng'ate afuna ssente zino eza kampani abeere ng'aziteekayo asobole okutambula bulungi. as I talked Era nga bwe njogera bba wali mu kibuga wano mu to Lagos. Lagos, and in 2 days' time,
era mu nnaku 2 bagenda kubeera nga ate bava ku butaka buno nga terina omwategedde. Kati boss Big Ben aga bino byokoleddewo otekanise n'okunziba banange ono tumugobye. How did you know? Kakati sekamugamba otegedde otya? Waliwo abagamba nti mu buli kibi mulimu n'ekirungi. Kati awo simanyi. Yamugamba kiki wategedde otya ebintu ebyo? Nali wano yeesetsa bwesetsa. Nziraamu musajja. Nga kankubuulira ekyama. Amazima gali nti tokyogera gwe. Tokyogera. Mike. The point is, ensonga enkulu eri nti it just comes over me suddenly. Kiggwaho bugwi n'embeera ng'ebintu mbimanyi. I mean, suddenly I just have this supernatural insight. Kiggwa bugwi n'embeera nga nze ntegeera ebintu ng'ebyo. Yamugamba wategeddwa otya nti abikola mu kaseera akatifu ate n'omunyomu waayo. Ngamba naawe nsokola n'ebisinga ku ebyo. Kyogera nsobola kukola ebyamagero. Okay, make we test now. Kale kati kankukebere. Ani agala kumubuuza. Sooka obuulire erinnya ly'omukazi y'omuwala gwe nosize naye ekiro ky'ejjo. Let's test your sudden. Tugezesa tulabe eddala osobola okubeera nga otegeera. Yamugamba nti Vivian. Oli mulimba. Kyaka naggambyeko ku makya nti nasize ne Vivian. Muddugavu emyaka 5 mwezi 3 alina wano ne kalayini amusaze. Kijja budzi nze mba n'amaanyi bwe gatyo. What? Yamugamba ate erinnya ly'omuwala gwe nafunisa olubuto nga nkyali mu internship. Sikke buno wadde buzeebwe. Neyetegeeza nerowooza teri kyosobola kwogera. Oli mulimba ono asekawo obusesi. Odoga nti olina amaanyi teri maanyi. Yamugamba nti Moranike y'omuwala gwe afunisa olubuto. Ate naye yaliko erinnya ya Vivian. Olina ne Adiola naye omufunisa olubuto. Ekiki? Sikagamba otegedde otya? Jesus, Mama, you be witch, oh. Gwe musajja kyako oli mulogo gwe. Yamugamba sebo sooka ompulirize. Olaba omuvubuka oyo ali awo. You saw him before. Mulaba? I don't know. You know the guy? Yamugamba omusajja oyo omumanyi? Ndi nange simumanyi, pente tumumanyi. Kati bamuyita Kayode ly'erinnya lye. Mama we yafa mu 2006. Mu mwezi ogwokusatu yali akyali muyizi ku ofa mu Kwara State. Aliva ku lunaku olwo abadde abeera mu nnaku nga tasobola kubanga ate yeesonyiwa ku ekyatuukawo olw'okubeera mama we yafa. Kati senga kino okimugamba agenda tali kubeera nga ate akaaba. Mugambe nti Katonda agambye bigenda kubanga birungi. Erinnya lya Katonda simanyi oba ddala agambye oba ono just yabigasseemu. Kati najja bimugambe nti Kayode n'ayitayo eddala ng'alaga nti yeye nti ate kati gwani. Your secondary school was in. Yamugamba nti wasomerako mu ofa mu secondary school. Your mother. Mama we yafa mu 2006. Abiwulira byonna. And you were last child. Yamugamba nti gwe yali omuggalanda w'omukazi oyo. You have not been able to forgive your. Tosobodde na kwesonyiwa olw'ensonga ezo ezaatuukawo. How did you know? Yamubuuza kati gwe bino bitegedde otya? Who told you? Ani yagambye ebintu ebyo? Who told you? Ani agambye ebintu ebyo? That's everything. Yamugamba Mukama agambye buli kimu kigenda beera kirungi. Tewagenda beera obuzibu nate. Musaatu yakaaba. Oli amugambye ono yamugamba agenda kukaaba. Era kyekyaliwo. Musajja gwe ne kyako oli mulogo otegedde otya ebintu ebyo byonna. Baade bagezesa maanyi. Yamugamba akingwako obugwi nemba nga mbimanyi. Yo. You don't talk prophet with that one. Kati yamuga sebe kyeza kati oli nabbi.
oli nabbi kagwirawo nti ye kigwawo bugwi bwekityo. Mike, are you thinking what I'm thinking? Yambuuza olowooza kyendowooza kuba kirowoozezza. What be that? Olowooza ki? Prophet suddenly. Katukole ddala n'ofuuke nabbi kagwirawo. Jjukira omusajja ono yayagadde okubeerako omuweereza. To do for you, Michael. You know. Kati omwoyo guno gwasigala gumulondoola. Because you couldn't pay rent, you suffered. Omusajja ono yatandika n'obuweereza naye ekyamugobesa mu buweereza bwe nga ssente talina zipangisa kifo obuweereza bwe bulina okuba. Olwo ebiseera ng'olinganga akako obuweereza era nga ddala kyako obukaka. Era ebiseera bingi nnyo obuweereza obusinga nga wadde nga buggwa ebintu ebimu bivudde kubeera nga mubadde mukaka bukake obanga temwayimirira nga bwe mulina okuyimiriza obuweereza obwo. Immorality. Harmless immoral. Kakati ono amugamba okuyimiriza obuweereza bwo ng'oli nange ogenda kukola ebintu ebikyamu ebitalimya muntu mubi naye ng'ate bikyamu. Jjukira ekyamu kyonna kyakikuba kikuwa endagaano ne sitaani n'obeera nga oliko mu maaka ya sitaani era ogenda mu geyeena. Position to help those that are desperate. Ono yagamba nze wendi okuyamba bonna abeetaaga amaanyi. I am that one for you. Yenze agenda okuyamba ku ekyo. In your eyes. Nze ngenda okwikulanga amaaso go obeere nga tosolaba ebyama. Money, fame. Sente omu n'abakyala bagenda kujja gy'oli abantu bagenda n'okukwagala. Musajja tukyanoonya kyekyo ujja agamba kimu njagambireko n'ekibiina ekinene njagambeye ne ssente. Kati ye yagambanga ngenda kukola obuweereza bakitwala ki kyekino kyatandise. Bannabbi b'obulimba batandikamu mu ngeri bweti abamu. Kyalipo nageri kyogerera ddala bulungi nga kigamba nti mwegendereze bajja mu linnya lyange naye nga si bange. Kati musaatu yeegadde obuweereza kati yuno afunye ekyoyoyo kyekimwesoose jjukira ne sitaani asoomanya intention zo. Buli woyogera bw'oti obeera otegeereza ddala. Obeera otegeereza ddala ensi ey'omwoyo eba ewulira. Waliwo abawulira by'oyogera. Kati mu kubiwulira sitaani yaga otuukiriza emu ku ebyo. Kubanga ono yayogeranga nti yaga afuna obuweereza oba kyakyo bakitwala ki. Kati sitaani yamutega ono n'abeera nga ate atuukiriza obuweereza bwe. Era bagenda ku mazzi eyo gye byaggwera. N'abeera nga ate amwongerayo ddala ng'amuyisa erinnya lye Miyokukusheshe. Manya erinnya ng'eyo liringanga nnimi. Nsoga musumba afa ayogera ennimi Miyokukusheshe. Kakati olunaku olwaddako abantu balina ebizibu. Abantu balina ebizibu. Layini bavubuka bakadde abaana. Bano basagaali teeke. Boyfriend yankyaye. Business yaganye. Bonna bali mu layini emu yaani Prophet suddenly. Sike yuno. Asanga counseling y'omukyalo ono ewedde. Bafunye ka office wano tebakyakola mu TV beegobye. Yagamba abantu bali ebweru. Mike, we don't blow. Agamba tugenda kikuba ffe buli muntu wano senga avaako ssente tugenda gaggawala. Yoga soko mbuli honorable yazze. Tasobola kujja ne wano tasobola kujja mu kalini kaffe kano. Tulina ofuna ekifo ekirungi wagenda okubanga honorable ajja. Balina honorable bwe baasabira. Kajjukira guli omwoyo gusobola okubeera nga ate gumu obunabbi oba olyawo n'okyusa ebintu ebimu nibiba nga tebitambulanga ye bw'ayagala. Kakati balina ofuna ekifo ekyenjawulo honorable wagenda okubeera nga ate abasanga. Honorable don't come. Honorable ajja. Weetereze honorable ajja. Tereza wano. Just ready. I go bring her coming now. Kati kamuyite abeere nga atajja. You can come in now. Banna honorable tukwaniriza. So much. Laba omusajja wattu yeefuula wano ng'asaba ennyo ng'alimu mwoyo. Bana okubeera mwoyo tekitegeeza kino. Honorable nsanyuse okulaba honorable ayambadde buli obusaati obuliko abasajja bali batera olaba ku TikTok. I'm very well. I'm fine. Bana nsanyuse nnyo nsanyuse okubalaba ndi bulungi. Mukama abadde mwesigwa. I just came to appreciate you. Kati omanyi nti zizza okwebaza. You prophesied that the electoral court proceedings. Kubanga wadola gudde tugenda kubeera nga tetuwangula akano. All the odds and evidences against me. Wadde nga waliwo ebibadde biraga nti nonna bye nnabba ne nkola ki naye era Mukama yannyambye Katonda awo ne mbeera nga mpangula. Ate bonna nadde nzibye n'okukola ki bonna basazeewo ne bajja ate tukwasaganyize wamu. Mukama mulungi.
banange appreciation. kati munendese kana ate okubeera ng'ate nkwebaza you know kansala Namboze yawangudde ekifo kati yafuuse gavana naye aleetse obubaka agamuzeeyi wadde nadde enkutte mu kalulu naye mukama we yannyambye kati ngenda kuwanikira cheeke agenda tunye zero mmeka zino So, Prophet, this is a token of so munaye nabbi kakano kenkuwadde ate kugenda okubeera ng'ate okwasaganya nkwebaza onalebo lwaki ogenze wala nnyo bwoti Honorable, this is. onalebo kino nga kinene Come on. kino kinene sente z'omusolo zimpadde zonna Naira. miliyoni 5 Somebody say suddenly. obwedda tannakitegeera Honorable. obwedda sama miliyoni ziri 5 agaggawadde Prophet, I'm not. kakati ebiseera ebisinga banoona abafuka banabbi obulimba baba baagala kimu babamanye bafune ne ssente obuweereza babufuula bizinesi kati uliya waayita omuzimu gwe nti neera ayogera nnimi kati agampulira mu nsi ey'omwoyo Honorable. The spirit. ndaba mu nsi ey'omwoyo 1, 2, 3, 4. mu myaka ng'ena You ayita omwoyo gwe Yes, sir. nti ogenda kubeera gavana ate omulundi omulala suddenly. Even my godfather told me this yesterday. agamu nange ne jjajjange yaŋŋambye ekintu bwe kityo kati wano bankakasa bukakasa I am Thank about to do you. this agamba nze nazaalibwa kukola kino for you. kale kakati ensigo yo egenda kubeera ng'ate ekwogerera My words don't fall to the ground. ebigambo byange tebigwa ku ttaka ne bitakola I love manyi sitaani akoppa nnyo ebintu bya katonda for you. Rise up, Honorable. amugamba nalebo situka sajja bano waliwo omusajja alina katuti n'agamba fe tulina amaanyi mangi mu kkanisa n'ayimusa mp muka mp tuula bannange abantu ba mukama bemuzanyirako Keep praying. abantu ba mukama mujjukire wali tebayita judgment day akaseera k'okusala omusango bagambye ekyandikwa kiri eri ekyandikwa kiri mu Matayo nekyagambye mwegendereza bagenda okujja nga bagamba nze kabaka nga bagamba nze katonda yokumbe babbi sikke talokokangako naye kati yaani ye assistant pastor laba ekidongo miliyoni 5 eza naira zingide laba tsente cheke balina ogenda bagende mu banka bazijjeyo abasajja bayaye nnyo lwokozesa obuweereza obeere ng'ate okola ssente kiba kikyamu baagala ne baresigninga ku tv tebukyagala kukola ka tv kammwe tugagawadde engoye ziri ezakolamu akavidi kali akokolamu abagiiga baabo bifeekera miliyoni 5 eza naira ziba ssente nyingi balina okyusawo drop ne bakyusa buli kimu obalaba beebo naye nga bitandikidde wali wetwogera bazimba dda balina gye bapangisiza balina abakubi b'ennanga babasasula mukubi gwe w'ennanga bakusasulira mu nabbi bw'ati wegendereze muyimbi gwe okusasula ogendeyo ya nabbi bw'atyo balina abayimbi balina bonna babakolamu aliwo n'agamba ndagule ne mukyala we yazze anti obuweereza bwazzeemu abantu bo babibuuza kimu kakubiddewa kumbe n'omusamba gwe gubeeraawo mu maaso mufo ky'omuntu fuba nga tudde katuuti omusamba gwe gutula katuuti yafuna abamukubiddeawo saluti abanga ayogera ennimi kumba ayita musambwa gwe kyabagamba ndaba gwe bayita joy alo gwe bayita joy edopa yadduka emisinde mama mukama nzijukidde mama lagula ssebo lindako yegwe joy edopa hano yenze ssebo mujaguze yesu naye ng'erinnya lino bakozesa kozese ayina wano amuwaga kati mugamba nina we nakulabako nti nedda yamugane mujaguze kitange ono ali wano yawaga yamusomera ennamba ye yonna yonna ennamba yesimu yagisoma muzeeyi yeeyo musumba yeeyo nabbi yeeyo ekkanisa bw'olaba nga ekkanisa yammwe teri ku kigambo
bwe mukubonero obulaga nti wandibanga oli ku kikyamu. Bayibuli egamba nti mubeere bakalaba mutegeere ddi lwe muli kubanga mubbibwa. N'ayita omuzimu gwe agamba kaŋŋende buziba. Weetegese nnyabo, oyagala ndagule, oyagala ŋŋenda buziba nti ye amugaa kati nnyingira ekyalo kyammwe, nnyingira mu kyalo kyammwe kakano mu nsi ey'omwoyo. Awo mu maaso g'ennyumba ya kitaawo olabawo waliwo omuti wano emudda eno waliyo omugga. Ekyo kitegedde ntya? Simanyi munnange nabbi wa Mukama, simanyi ng'ekyo kitegeddemu. Onamugase otoli Sunday school oli prophet oli nabbi, naye ng'obunabbi buno abujjawa? Bannange si buli nabbi nti bwati bwali, naye abamu. Now I enter your father's house. Nyingira ennyumba ya taatawo. Face me, I face you. Ntunulira eno nkwetegereze bulungi. First door. On the Nyingidde oluggi olusooka, ne nyingira olwokusatu, olwokuna, ne ngenda mu ruumi ya taatawo eri mu kisenge kye ekidaka. I see your father is 98. Taatawo ndawa myaka 98 nti ye ekyebuzo kiri nti obunnabbi buno Mukama bwaleese gwayita Mukama bulina mugaso ki? Bayibuli egamba mwoyo wa Mukama kyaleeta kyonna kiba ky'amakulu. Bayimba kimu Saturday, bayina ragamafini yakuba enanga wali enviiri zeezo. I want to break the yoke of poverty in your agamba ngenda kumenya kino ekikoligo ky'obwavu mu famire yammwe. Neetaagayo abantu 2 bokka abagenda osiga miliyoni embweti nga tumenya ekikoligo ky'omwana ono eky'obwavu. Miliyoni embweti musuke emitinde mujje musige mu maaso ga Mukama. Buli omusiga ng'ekikoligo kimenyeka. Ekkanisa nga zino zaakuŋŋaanyanga abantu abagagga abamu beewola nga wakiri akakadde bajje bamenye ekikoligo. Abantu 2 be beetaagisa. Twavaayo saavisi ng'ewedde. Saavisi yali ewedde. How are you doing there? Honey, how far? Omukyala munnanga ali wano amugamba munna. Did they keep this out for? Oli otya mwami? Amaka gakyuka kati abeera mu mbeera ya kigagga nnyo. Mbuga mukwano. Honey, there's some things I... Nenjagala okuba ate njogera muko naawe. Okay. Biki mukwano twogere. Honey, things are happening so... Amugamba ebintu nga byanguwa. Resettlement. Obuweereza buno ekifo kye twabutaddemu ekipya. But it's just that I keep on having... Ate nnaagala togentera ofuna. Yes. Ndoota ebirooto ebyentiisa. There's this particular one I've had. Wakibu kyenfunye emirundi ng'ebiri kaakano. Very scary. Nga kintiisa. In my dream, I saw you under the feet of a lady. Nga nnengera waliwo omukazi akulinnyako ku mutwe. Era nga omukazi oyo ayina rings empitirivu z'ayambadde. Empeta empitirivu eziri ku ngalo ze. Yes. Era nga alina ekimuwandiikiddwako nti Babylon. Bold on her face. You know, yeah. Jukira Babylon kyali kibuga ekyalimu okwonoona okungi kati buli muntu aliko lebe eyo yandibanga abaleeta kwonoona. Aga buli wenva mu ekyo mba mpulira nga ntidde. Waliwo n'ekirala kye mbadde mpulira ndoota. Nga ndaba buli wobuulira waliwo ejja kujjako muzindaalo n'akuwa ekitiititi. Ng'abantu tebakyakuwulira. Abantu nga tebakyakuwulira omuzindaalo nga kugjeeko. Emuga mukyala kati atandise ate kubanga otambula bw'oloota. Like those days when we just got married. Manye biseera nga twatandika okufumbirigana wali olina ebintu bwekyo by'olabaalaba. I mean, these things are... Emuga nedda n'ebintu biringa ng'ebirikkiriyo obulungi. Birooto ddala bye ndabiddeko ddala n'amaaso gange. To do something about it. Twetaaga twekati kyetukola okusinziira ku birooto ebyo. Tusabe tubereko emyoyo gye tugoba tuwambe mu maka gaffe ne mu buweereza bwaffe. In the name of... Mu linnya lya Yesu. Omusajja asukuddamu amiina amiina amiina. Tugenda kusaba tugenda kutsaba. Twetaaga n'okusiiba mwami tugobe ekintu kino mu maka gaffe nti ye bwe tweralikirira nze omutango nagusasula ayina omutango gweyasasula gwe tutamanyi bulungi. Saagala obeere mu kutya mukyala nze ebintu byonna nabikwasaganya dda bulungi. Njagala obeere ng'ate obwongo obutereevu bulungi. Essaawa zino nina okuba gye ndaga. Owaayi tomaliriza ate kulya na apoyo nti owaayi mpulira omugugu ngenda kusaba Mukama njagala mpa emyoyo mingi. Njagala Mukama abeeko basumulula. So, are you not going to spend the night? Kati ogenda kusula waffe era mu ekiro.
Honey. Mukyala naawe twegala mbeere nga nnoonya myoyo gya Mukama. Myoyo gya Mukama gigenda kufa gwe oli wano ogamba sigenda sula mu buliri. To praise. Ngenda kutsaba. Awo nnyini wetandikira ate kapaati kaffe akaddako episode number 2.